Mukama waffe yeebaza emikwano balamusizaako mwenna abatulaba ku Data TV nembeebaza n'emirimu gyonna gye mukola buli omu mu kiti kye ekitiibwa kye nga bulijjo kuva ku pulezidenti bakabaka ministers bamemba ba palamenti abasomesa n'abasirikale mwenna abasawo abakola mu butale na buli wamu buli omu kiti kye n'ekitiibwa kye abalimi mulimu gwonna gw'okola omulungi ogwo Katonda agwagala era bagukuwemu omukisa. Twebaza Katonda oyo kubanga tuyingidde mu kigambo nga yagamba nti yakigulumiza okusukkuluma ebintu byonna leka kisukkulume nate amagezi gaffe n'okutegeera kwaffe kitukakkanye wansi ffenna tuwulire ate kiggule amatu gaffe ag'omwoyo n'omubiri tukwatire ku magezi gaffe tusobole okukola ekigambo kya Katonda tubeere abalamu mu kyo tuweebwe omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ab'emikwano mwenna gyatwala omukisa guno n'okwebaza ku bantu ba Data TV betukola nabo omulimu guno, abaweereza betukola nabo mu studio, abaweereza b'obuweereza buno abasitoola ssente n'abayimirira naffe abasaba na buli omu ali yatusabira natwagaliza ebirungi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kati ngenda kwogera ebigambo bino ansooke nfunjogere ku bubaka Mukama bwe yandaze. Mukama alina kye yandaze naye kino simanyi bwe bakiyita nojja kitegeera kubanga omuyaga balina bwe baguyita, amataba balina bwe bagayita, musisi balina bwe bamuyita. Ne nalabye amazzi nga gava awa nga bwe gafubutuka awantu ng'ate galinga mukoka, ate si mukoka kuba mukoka enkuba yeetonnye naye nga gafubutuka bufubutusi naye nga buli mwawo alina okudduka emisinde n'emmotoka zabadde nnyingi, abamu bali mu mabaasi, abali mu mmotoka, bali mu kiki. Ne wali kyatuuse ekiseera nga gwe tosobola kutambulira mu bbaasi oba mmotoka akuyitawo ng'olina kwewaayo kugivaamu bw'omu n'owanika emikono mu bbanga ne weegayira Katonda n'oyita mu mazzi ago n'osanga olusozi obabaddewo ebirala ebigenda mu maaso ebyo byonja kubyerekera. Njagala kwogera ku mbeera egenda okwongera okujja mu nsi naddala bannayuganda ffe Mukama be yayita ejja fubutuka bufuusi buli omu waali. Baasi zino n'emmotoka naye nga zikiikirira abantu abatambuliramu ng'ekitongole ng'ekkanisa ng'obuweereza. Buli omu mbeera eno ojja giyitamu ng'omaze kuwanika wekka ng'okubikula 3 weegamba olunyiri 10 nti weekuuma ekigambo kyange nange ndi kukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukema kigenda okukema ensi zonna. Eza kino buli omu ajja kuwanika oba bibiina oba byabufuzi oba kkanisa, buli omu asalewo nga ye awanike. Okuwanika emikono kitegeeza kwewaayo alokayite mu mbeera eno. Naye ebiddirira ebyo kambirekebwa n'adde waddakawo nga si wangu ebyo ali babyagala alijja n'ambooza. Ngenze mu maaso ekigambo kino anaakitwala ng'ensonga n'awuliriza kijja kutuyamba. Nzijukidde n'ekirala kankyogere kubanga twali tukyali emikono nga tukuŋŋaana ndoza mu myaka gya 2 nga bwe watyawo n'ennyaniza omwami omu Mukama gwe yawa obubaka yali yabugamba nze ne mugamba jangu obwogere mu bantu bonna babuwulire. Twali tukunawo olukuŋŋaana n'abweyogerera nga bawulira teyali mulokole ng'alina obubaka bwe yalaba nga ye kuba twali tuva ku kyalo kimu ekyeyo mu Kirowooza Gulama nga tuli ku kyalo kimu naye kati yawumula ava mu bulamu bw'ensi eno. Yalaba nga waliwo ekituuti ekiteekeddwawo ng'abantu bajja ne babuulira. Abasooka baali baganda bange, ab'emikwano, abasumba, abazungu, abaddugavu, abakulembeze, buli muntu yenna n'abuulira. Ebintu ne bigaana. Kaakati ne bampa ekituuti ne mbabuulira abantu nga mbabuulira ekyokukola nga nkimanyi. Abantu ne bagaana ne nzingako emikono ne mbasiriikira ne mbaleka embeera n'ebakuba nga kitegeeza kintu tubabuulira wano ebyokukola senga mulaboka twali badde tukyuka ne tukola saa yonna kanayinza netugamba nti n'ebya TV mulekere awo n'enjiri musooke mubaleke embeera n'egoyaagoya abantu. Kati si kye twagala ng'ate tuwulidde ekyokukola obubaka njagadde mbubabuulyeko kuba bwakomye ne mbujjukira. Naye olwali ngenda kwogera ku ssaddaaka eziweebwayo mu maaso ga Katonda oba awalala wonna naye ngenda kwogera eziweebwa Katonda okukola emirimu gye zireeta omukisa eri abantu n'emirembe. Kati owaayo ssaddaaka zo na ziri endala zonna zireeta emikisa n'emirembe n'enjogera ku kuwa Katonda kwe ngenda okwesigamako ennyo naye nga ne ssaddaaka endala yonna gy'owadde ereeta omukisa. Ssaddaaka kitegeeza ki? Ssaddaaka kitegeeza kwe kwefiiriza oluusi mu bulumi oba okwerekereza. N'ogamba ekintu kino kankyerekereze nkiweeyo ebeera ssaddaaka mu maaso ga Katonda. Buli twogera ku kigambo ssaddaaka olw'okuba abantu bamanyi okusala embuzi n'enkoko n'ente baba balowooza kuyiwa misaayi. Si kye kitegeeza kuba n'abo kye bakola babawa ssaddaaka zaabwe eri Setaani bafiirwa. Ne zino ze njogerako ssaddaaka ekintu ekyoweefiiriza naye ng'olina ekigendererwa kyakyo timubaamu omukisa. Omukisa guno n'ogufuna n'ofuna n'emirembe. Tandise n'okuva essula ya 2 olunyiriri lwa 24. Ekyoto eky'ettaka onkolere osseeko byowaayo ebiwaayo ebyokebwa n'ebiwaayo olw'emirembe ku ndiga zo n'ente ezo buli wantu wenzijukiza erinnya lyange ndijja gy'oli nange ndikuwa omukisa.
Katonda yali atambula n'abaana ba Isirayiri yamanya nti batambula mu lugendo buli omu bajja kubanga beetaaga okuwa saddaaka, okubaako bye bayitamu, okubaako bye batereeza, okubaako emirembe gye baagala. Naffe era tuli mu lugendo mu nsi muno tutambula mu mwoyo paka lituliddayo mu ggulu oba bwe tuliva mu bulamu bw'ensi eno. Naye twetaaga omukisa, twetaaga okubaako bye tutereeza, twetaaga okubaako obulamu obulungi. Omukisa gukiikira obulamu obulungi. Obulamu obulungi buno buzingiramu abantu, buzingiramu ebintu, buzingiramu endwadde okuvaawo n'ebirala eby'enjawulo, ezzadde, obufumbo, ebyobufuzi byonna bizingiramu. N'abagamba nti naye ejja kunkoleranga ekyoto, ekyoto yefe abantu. Ojjooyo saddaaka ku bibyo, nga by'owaayo obitoola ku bibyo. Si kulindira gundi nti yajja okumpa, gwe weefiiriza gwe wennyini. N'owaayo osobole okufuna omukisa oba emirembe. Omukisa guno gutawanyanya abantu. Waliwo ebintu bitabulatabula abantu mu kutegeera naye twagala tubijje abantu babe nga bategeera bulungi. Wamanya okugamba nti kakati ate naye agenda okunsabira omukisa nga ndaba ali bubi. Omukisa abantu bagumanyi, tugutegeeza kuba na ssente. Omukisa tekitegeeza kuba na ssente. Omukisa kitegeeza obulamu obwali badde obulungi, nze n'okuba tolina ssente bulungi tonnazifuna zo wadde bulungi kuwera, naye nga obulamu bwe bugenda butereera kye bayita omukisa. Kuba guzingiramu ensimbi, guzingiramu abantu, guzingiramu ebikolebwa, guzingiramu embeera ezikwetoolodde. Ebyo byonna Bayibuli kyeva etugamba nti ffe sooke tunonye obwakabaka, ebirala bijja twongerwa. Kitegeeza gwe mukisa ogutereeza obulamu bw'omuntu. Obulamu bw'omuntu okutereera n'awulira emirembe mu kyakola w'atudde, kitegeeza gwe mukisa. Wadde olina ssente, wadde olina ebyobugagga, naye ng'otudde mu ntebe y'obufuzi oba y'obwakabaka oba ekifo kyonna ky'okulembera oba oli musumba oba buweereza, nga muli owulira tolina mirembe, kitegeeza nti tolina mukisa, ge makulu gaakyo. Omukisa gujja n'emirembe. Tunaawulira emirembe nga gitudde mu mutima, wadde alina kitono tanafuna kingi naye ng'awulira emirembe. Wampuliriza olina emirembe mu bizinensi yo, ampuliriza bassebo ne bannyabo mu linnya lya Yesu, mu bukulembeze bwe olina emirembe, mu busumba bwe olina emirembe, mu bantu mu famire yo mu maka go olinamu emirembe. Ekyo kyolaba si gwe mukisa okulaba nti olina ssente n'ebyobugagga. Kuba ebyobugagga byonna olusoyinza okubibba, oyinza okukola byonna by'ofunye, naye ng'ate otwala bikolimo bosse bantu, ng'ate era otwala bikolimo mu nnyumba yo, otwala bikolimo mu bulamu bwo, obonaabona, ojja abantu bajjemu ebibumba, bajjemu zinabaana, otunda, ojjemu ebyo byonna amateeka ge tuyisa mu ggwanga, abantu bajjemu ensigo etteeka weeriri. Ebyo byonna bibeera bikolimo. Kubanga lwaki gwe tobeera na nsigo nnamu? Waliwo ekikolimo ekikuliko. Ensigo tusobola okusaba Katonda oluusi nedda tulikozesa, naye ng'ate tuleeta bintu bireeta bikolimo. Kati omukisa ngenda gwogerako, bamanyi okugamba kubadde balowooza nti n'agenda ati ate yansabira omukisa gwenda nga talina mmotoka oba ssente. Emmotoka si gwe mukisa, ekyo kitegeere bulungi oba ssente. Kaakati ngeze mu kitabo ky'okubala, kulaga abasajja abaasabiranga abantu omukisa, naye oyinza okulaba nga nabo tebaalina, era nga okufuna kwabwe kulina we kuva. Bwe tugenda mu kubala essula ya 6 egamba bweti ng'onoofuna omukisa. Ekitabo kya 6 essula ya 6 olunyiriri 22. Mukama n'ayogera ne Musa nti yogera ne Alooni ne batabani be nti bwe mutyo munaasabiranga omukisa abaana ba Isirayiri n'abawa, mubagamba nti Mukama akuwa omukisa akukuume, Mukama akwasiza amaaso go akukwatira ekisa, Mukama akuyimusiza amaaso go akuwa emirembe. Bwentyo bwe nnaateekanga erinnya lyange mu baana ba Isirayiri nange nnaabawanga omukisa. Abasajja mu Isirayiri bwe baali batambula, bonna baali banja ebika bingi. Katonda n'alondako ekika kimu eky'Abaleevi, ekyo kye kikiikirira abaweereza bonna Mukama baabayise ne be bakola nabo. Abo bonna abatambula abo Katonda n'abakwasa obuvunaanyizibwa obusabira abantu omukisa nga bana bye bawaddeyo. Bonna Abayisirayiri ebika 12 tebyasabanga mukisa. Weewaawo nabyo byako omukisa gusobola okusaba. Waliwo omukisa kituufu n'omuntu wa bulijjo gwasobola okusaba, ne bw'aba kabaka ne bw'aba pulezidenti ne bw'aba muzaddewo, ogwo weeguli tugutaddewo weeguli. Gwo tetugugaana. Kuba ne mwamuzaddewo n'omugaa nti muzadde wange nsabira omukisa, ayinza okusabira omukisa. Era ogwo gwo gubeerawo. Naye ate biri ebikolimo bye yakola mu famire yammwe, ate era bisigala bibalondoola ggwe naye. Ne bw'aba mukulembeze ayinza osabako ogwasabira omukisa, n'ebiri bisigalawo. Ne bano be baaweebwa obuvunaanyizibwa abaweereza okulaba nga bwe bawaayo saddaaka zino ebiweebwayo balina obuweereza obw'enjawulo, balina ekisa eky'enjawulo ekyabaweebwa ekibasabisa omukisa ne gugenda ku bantu bonna. Abaleevi be baasabanga omukisa ne gugenda ku bantu bonna. Kaakati amakulu gaakyo waliwo kyenzijukidde kankinoonyeko wano, omwoyo yakindeetedde. Bwe nabanga Mukama nnyambye n'enkiraba kiri mu Yeremiya, bwe naba sikiraba nnyinza okukireka. Kano yagamba abaana ba Isirayiri nti abo bajja basabiranga omukisa. Bwe kiba kinzijidde naaba olunyiri ndabye nnyinza okululwe nnyinza okululeka olw'obudde, ne kanduleke. Naye mu Yeremiya bw'oba ogisomye, Katonda yagamba nti endagaano y'emisana n'ekiro tejja kuvangawo, ng'ategeeza nti emisana ebeerawo n'ekiro. N'agamba n'entebe ya Dawudi tegenda kuvaako afuga, ng'ategeeza nti ne Kristo agenda kujja afuge,
ate Kristo aveemu bakabona bangi n'abaweereza. Era n'agamba nti n'endagaano y'Abaleevi tegenda kuvaawo mirembe n'emirembe, bagenda kweyongera. Kyova olaba nti obulokole bweyongera, Katonda n'alonda n'abasumba abalala ne batandika omulimu, ne babasumba, ne bakula, ne bafuuka abasumba. Abo ne babuuza nti ye ng'abalokole basusse, ye ng'amakanisa gasusse. Butamanya byawandiikibwa kuba yagamba nti n'Abaleevi bagenda kweyongeranga, ne bakabona bagenda kweyongeranga. Nga ffe Abaleevi be baweereza ffenna, omuli abasumba, omuli abatume, omuli bannabbi, abasomesa ba Bayibuli, ababuulizi b'enjiri, abakubi b'ebivuga, nga bonna abantu abo tukola nabo naddala abasiiba abeegayirira ne betukola nabo, abo bonna babayita bakabona mu nnyumba ya Mukama, babayita Baleevi. Naye nga Abaleevi bano balimu ne bakabona, kubanga abalala ffe tubeera bakabona n'abalala Baleevi nga tukolera wamu. Naye n'ayawulamu nti ffe bakabona tujja kusabanga omukisa Katonda aguteeke mu bantu. Luli yayogera ku Isirayiri, naye Yeremiya ate yeeyogera nti eba eyogera ku bantu bonna Katonda asobola obbakozesa abo bonna. Manya omulembe oguddawo gwonna yagamba nti endagaano eno tegenda kuggwaawo. Kitegeeza n'omulembe gwaffe endagaano ekyakola, wakyaliwo bakabona mu linnya lya Mukama waffe Yesu yeffe. Kakati ate waliwo omukisa gwe njogerako olwaleero, guno njogera okusinga nga nesigama nnyo ku mukisa ogw'omulembe guno. Abantu bonna ebiseera ebisinga lwaki babonaabona, lwaki ensi ebonaabona n'eggwanga Uganda libonaabona eriyitiddwa, tugenze nga tubannyonnyola nti Mukama ayisa omulembe omulala, era n'abazungu nabo abamu ne babyogera. Era tulaba omwami omuzungu Benini ekyamuleeta wano ng'ayogera ku bigambo bino eby'eggwanga Uganda olw'okuyitibwa. Kati mu butamanya n'okweyagaliza oba naki, naye nga waliwo abantu basabira nti bajja kusobola okutwala omulimu mu maaso. Ekitasoboka nga twabannyonnyola nti omuntu waba tamanyi kyakukola talina kyatwala mu maaso. Kyova olaba Bayibuli eno oba ogitunuulidde etambula ng'ensi bw'etambula. Ensi yonna abantu abayivu abayiga emmundu ne bagikukukamu be bagikuba. Abo abasirikale baffe be bamanya emmundu, zaatagimanye sinza agikuba, anyinza ogezaako. Be bagyesobola ogikozesa ne bamanya bwe bagyekuuma, ne babala bagikuuma, amateeka bagamanyi. N'abayiga emmotoka be bazivuga. Abayiga obusawo be basobola okulongoosa abantu. Nze sinza fubutuka eno ne nkwata ekiso ne nnongoosa omuntu ne mugyamu aniya. Abali mu by'obukulembeze Katonda yabawa ekisa ekyo nabo be basobola obutambuza. Obwakabaka buli wamu wonna abantu abatambuza emirimu gyawo baba n'obuyivu bwabwe. Oluusi ng'obuviira ddala mu butonde bwabwe ne bakwatagana nabo ne bayigirizibwa. Weewaawo waliwo n'abayigirizibwa nabo ne basobola okutwala emirimu egyo mu maaso. Kyovula wano kati tulina abaana baffe bakola ebintu eby'enjawulo, senga ensi tebeera na fitina na kubaziyiza ne bongeramu amaanyi, basobola okuvumbula ebintu eby'enjawulo kuba biri mu butonde bwabwe. Ate babeeraawo ne bongera okubiyiga engeri gye babikola. Kati ne Bayibuli eno bw'oba ogiraba bassebo ne bannyabo, Yesu baamuyita omuyigiriza. Lwaki okusinga ng'ate yali nnabbi, yali mutume, yali musomesa, mubuulizi wa njiri. Ti n'ekkanisa erina okubeera ng'eyigirizibwa bulungi, okumanya obulungi eby'okukola. So si kuva eno buvi tuli agenda tusabira tufune amafuta agatambuza omulembe. Omulembe tosobola gutambuza nga totegedde bwe gwagwa, totegedde mulembe bwe bagujjayo. Weesigama ku biri ebya Bayibuli by'oyize n'otegeera nti omulembe bwe gugwa, Katonda aguggala n'aguggyako obuyinza, n'addayo obuyinza n'abuwa omuntu omu, nga bwe tulaba ku Nuuwa oba ku Yokaana, ate omulembe ne gutandika. Kati wabaawo ebyama by'osobola okutegeera n'omanya nti omuntu oyo Katonda bw'amutuma abaamutaddeko ekisa eky'enjawulo okuyigiriza n'okutendeka abantu abalala basobole okugenda mu maaso. Nga kitegeeza nti si buli muntu afubutuka eri bufubutusi n'ayingira mulembe n'asanga byasanga nga byakoze. Ekyo tekisoboka bassebo ne bannyabo. Kakati njogera ku baweereza nti abaweereza bonna Katonda yabateekako amafuta ago n'ab'omulembe omukadde okusabira abantu. Era bakyaliko ekisa ekimu abamu okusabira abantu ebintu ebimu, naye ate ekisa ekimu tebakyakirina eky'omulembe guno okubanga okutegeera ebigenda okukolebwa mulembe guno ogusembayo. Kubanga Katonda teyali kibulidde na bazungu, teyali kibulidde bantu bonna kubannyonnyola nti eggwanga Uganda ndironze, ate eggwanga Uganda bwe ndironda lyo litambula litya. Nti eggwanga balironda tulabera ku Isirayiri omulembe gugwa, baalondanga omuntu omu nga Nuuwa bwe baamulonda nga Isirayiri tennabeerawo, Ibulayimu bwe baamulonda, tulaba Yusufu Katonda yamulonda ku lw'omulembe olw'emmere. Tulaba abantu banjawulo Katonda yageba Yokaana, yagendanga abalonda ba Dawudi, nga n'omuntu gy'avudde tebamumanyi, tebamutegeera, ava mu nsiko. Katonda n'amussaako ekisa n'ayimirira, n'akuba Omufirisuuti Goliyaasi n'amussa wansi. Kati abalala ne bagenda nga bamwegattako mpola ne balwana olutalo, ate ne bazzaawo omulimu gwa Mukama gwe yali ayagala. Kati lwaki tubabuulira ebigambo bino? Tusobole okubeera n'omwoyo w'amagezi, n'omwoyo w'okutegeera, n'ekisa kya Katonda tulyoke tukole omulimu gwa Katonda bassebo ne bannyabo. Kati Katonda kyava atugamba nti agenda kutandika kati kukozesa muggo. Omuggo guno gunaatandika okukuba ku basumba ne bawulira n'abasirikale.
wajja kubawo enkyukakyuka. Kyemmanyi gwatandika ddala eri abakubwa kati emiggo. Waliwo omusomo musijja mwagala omu ku banene wano mu ggwanga kano yandaganga asanyaladde era mujja mulaba obutuseera ekiseera ajja mulaba nga oluusi asanyaladde nga bamuyambako na buyambi okutambula kubanga emiggo bwe ginaanyooka okujjawo ng'alabuse n'adduka n'agamba kanziruka obusungu bwa Katonda ngende eri omusajja ono tuule ekyokola tukwatagane ne n'abalala bangi embooka ejja naffe wadde tuyitamu namwe egenda kubayitamu. Waliwo nno n'abalala Mukama bayagala okukuba emiggo ngendako mu kitabo ky'Omumirembe Essula 2 naye ng'abo sijja kuboogera kambaleke sijja kubanjuliza kati kambaleke kansoke mbaleke tunamala okubajjirayo omuggo mujja kuwulira kubanga emiggo gye gigolola ettumba. Ne mu kitabo ky'Emirembe Essula 2 nkulageko lwaki njogera ku mukisa gujja gutya nti Katonda alonda abantu n'abawa omukisa naye omukisa guno gutambula gutya gubaako abagusaba ate gubaako n'abagubuulira abantu bagutegere bagufune. Tugeze mu kitabo ky'Emirembe ekyokubiri Essula 2 olunyi lwa 2 ega nti ne bagolokoka ku makya ne bafuluma mu ddungu l'Ettakowa. Bwe baali bafuluma Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti mumpulire mmwe Abayudaaya mwenna abeera mu Yerusaalemi mukkirize Mukama Katonda wammwe bwe mutyo munaanywezebwanga mukkirize bannabbi bwe mutyo munaalabanga omukisa. Bayibuli esomesa nti tulina okukkiriza Katonda kyatuwadde nga ffe bannayuganda oba n'omuntu omulala yenna. Mukama kyagamba kata kibeera kigambo kya Katonda n'owulira nga kikulumiriza kitegeeza y'ensonga Mukama gy'agamba. Naye ate era Katonda bw'aba ayogera tayima nnyo mu bbanga wadde oluusi Omwoyo Mutukuvu ali ayogera naffe naye ate oluusi aleeta bannabbi aleeta abatubuulira ekyokukola. Bw'ogaana okukkiriza omuntu oyo akubuulidde ekyokukola nga kizze gy'oli sinze nzekka naye n'abalala kitegeeza togenda kulaba mukisa. Ekyo ngenda kifunvubirako. Buli agaana kye mbabuulira mu mulembe guno kabe pulezidenti ow'ekitiibwa ow'eggwanga bakabaka mutebi w'ekitiibwa ne bakabaka abalala ne baministers abasumba mwenna naani tagenda kulaba mukisa gwa mulembe guno kubanga ngutumiddwa okugubuulira bassebo ne bannyabo. Ajja tuuka ekiseera abeere mu mbeera emugezesa nga talina waayita naye na buli muntu yenna akubuulira nga akuleetedde obubaka bw'obwa Katonda mukkirize nga tomutunuulira nga bw'afaanana. Buli lwotuna era Yesu yayogera ebigambo ebinsanyusa. Yokaana bwe yatuma n'agamba nti yeye oba tulindire mulala ng'embeera emususseeko. Yesu n'abaddamu n'abaga nti mwagenderera kulaba bambadde zinekaaneka oba bava mu lubiri. Ti amakulu ne Yesu bwe baamulabanga baalabanga bakadde be nga baavu baalabanga baali babazzi kaakati naye n'amuga nti totunuulira nnyo bambadde zinyenyerera oba bava mu famire ya pulezidenti oba ya kabaka mutebi oba bavudde mu famire ya Beniini oba ya Pastor Kayanja oba Musumba Sserwadde obaani si bootunuulira oba yange wabula tunuulire eyo ekigambo kyakuwa kigambo kya Katonda bassebo ne bannyabo. Ebyo bye mbakkaatiriza nga mbabuulira enjiri eno. Wulirizanga nnyo ekigambo kya Katonda bw'ozuula amazima gaakyo otambulenga nakyo. Naye bw'onootunuuliranga omuntu n'omupimaapimamu n'obuuza ani amumanyi yasomera wa yavaawa Katonda bw'atyo bw'atambula yajja yeekwesa Bayibuli bw'egamba mu Isaaya oyo bagenda kuzuula nti oyo mwenna ekweka. Katonda yeekweka nnyo abantu n'ajja mu ngeri etategeerekeka. Kivulaba yayononayo Dawudi mu nsiko nga balaba tamanyina byakulwana ne bagamba naye ffe twalwana dda naye muvubuka ng'olesa amalala onoosobola olutalo. Naye nga Katonda amutaddeko ekisa agenda okuba Omufirisuuti ataasa Isirayiri. Ti omuntu gw'onyooma yenna bassebo ne bannyabo Katonda asobola omussaako ekisa nga kyanjawulo ate ku bantu b'olowooza abo abaasoma bolowooza abasula mu mbiri bolowooza abalina emmundu bolowooza abalina ssente abalina ebyobugagga abasumba ab'amaanyi abalina zi TV ne rediyo. Asobola okusindika omuntu w'oli naye bw'akusindikira omuntu mu maka go oba awantu wonna tomutunuulira nga bw'ayambadde. Ayinza n'okujjira mu biziina naye nga Katonda yeekwese akubuulira nga azze kupima akulaba engeri gy'olijerega mu mutima gwo kubanga oli mugagga kubanga oli wanjawulo. Kati bassebo ne bannyabo nga mbabuulira enjiri eno njagala kubanga mbalabula oba ffenna okwerabula tulemeraawo okulekeraawo okunyooma abantu nga batubuulira ekigambo kya Katonda. Nyirugambe nti mukkirize Katonda mujja kunywezebwa. Okukkiriza Katonda kukunyweza bassebo ne bannyabo. Naye mukkirize ne bannabbi baakuleetera ekigambo lw'ojja okulaba omukisa bassebo ne bannyabo. Kuba omukisa ngubayigiriza bassebo ne bannyabo si kuba na mmotoka si kuba na mmundu. Senga abantu bonna abalina emmundu abali mu bwakabaka abalina amamotoka baali badde basinga okusula obulungi. Naye ate oluusi basula bubi nnyo nga bakikijjana batya kino na kiri bajja kunkuba amasasi bajja kumpa obutwa bajja kukola bino na bino. Lwaki? Kubanga tebalina mirembe. Omukisa gujja n'emirembe bassebo ne bannyabo.
abaga ntujja kumpanga ebiwayo ebireeta emirembe ate nzije nkuwa omukisa wennajjukirizanga erinnya lyange kitegeeza awakulagidde kyava agamba Ibulayimu nti genda oweeyo ssaddaaka ne ku lusozi lwe nnaakugambako awo Katonda waakulumiriza awali amazima awo we ogenda okujja omukisa. Mukama abankumira ate nga nkomawo mweteketeke nkomawo ku lw'omukisa guno.